ne Allan omulimu wagaana gwaki saimwe atugaa nti baali bakuyisa okureplacinga case omulimu n'ogugaana muwagendo balabala mweno okolera kabaka social capital jabi kibiji wabira byonna nga bye yabyogera obadde oteesa otyawo sai nzendi wa mawulire kati kubuza buzo bado teso nina microphone wano okay ile hiyo kakati anyway kitufu naye waliwo excitement ne wabaawo mukama bwakuyamba nofuna omwoyo ogugamba naye sooka otuleko emabbali. It was really a great opportunity nga ndaba empisaawo bambi ne sente zaali ki nungi zaali nungi naye after nga mmaze ogikwata mu ngalo bwenti contract omanyi kye bayita okubuguma n'obuguma nenga ko buguma katya batya nebuuza ebintu bibiri social media obudde bwe mbadde nina ku social media nga bugenda salika though at first nasooka nembirowoozaamu nga ndaba it's okay ne social media nina wentuusiza wangi ne wentambuza wangi kati eri social media ayitogenda kugikozesa mbane manyi wali era wali ogenda soma amawulire kiro saawa 2 emisana ng'okola bibyo nali occupied 24/7 nali ngenda kubeera occupied 24/7 kati nga ndabira ddala maanyi ebyo nabituulamu luvannyuma ng'omuntu olwo nga ntudde nzekka n'obalabalamu mutabani w'oyo ng'omulaba mukyala alima buloka azikutte entumu erina weetuuse kuba gwe mugaggawe wasalawo okola eri beeramu kube natunuulya ku ttiimu gye nkola nayo nenda abasajja bange ng'omwazeeyo muwino mu buleega kemusido ne ŋŋamba naye ntunuulira hogani oyo naye ntunuulira oli musajja wange omulala olugendo lwa social media eno luzze lunjigiriza ebintu bingi kasuku olugendo lwa social media luzze lunjigiriza nti brand yourself well on social media olabeyo gyegenda okutwala okitegeera bwe branding obulungi ogifunamu TV mu kusooka waliwo posti Ibra gye yakola last week yagikola ku Facebook nga outlining how YouTube business has changed stream media personalities okufuna bye baali tebafuna mu mainstream. Yes, mainstream obuzibu bwerina n'ebimu ku bye natunuulira nga sinnasaako mukono paka we nagamba nti mukama wekiba kyenyino kyensazeewo kyekituufu kangene ne kino mainstream media otwala proposal ng'olina ky'oyagala okukola naga kati aterindako gundi etuule abakulu bagenda tutuule ekino kitwala emyezi ng'emeka 5 bw'oba wakutambula genda gundi aseeka emikono genda kati natulamu awo ne ŋŋamba ate eno eri gye mbadde ekyala ali omu eno gye ndaga bali baŋŋambye balinga 6 nga tebate okutambula baekyala abo 6 obba malayo ne baboosi bonna balina sayininga kasuku ekintu ekyo kyannuma nnyo by the way obuta joininga naggulu naye nali sina kyakukola ng'akatale ka wano ku social media n'ebyembalira ku social media ne gye njagala okugenda ngenda kuba bishatinze down all courtesy of money